General tumusanze ali ku video shoot musajja ndoza imbeera kati ndoze gende etereera olaba tumusanze ali ku kicuba bawa ali ku njugu tuze tukunoonya taata ugamba otya sina tabu mbere gamba kimukana kiki ekigenda maaso tukusazeeko wonsanze wano ndi mweya tugenda shootinga video ya nakikudde ya Betina Fasi ono yayimba twist ne rumba yakola akayimba ne agent kabayira bamuŋŋamba mutegedde kati gwogenda zanya party nze kisajja kyeyakudde kyekikwambazanga badoni andi era abagaggo bamanya ate sinaba kuyiwamu eri suuti yaffe ey'emirimu nandikulayeko ng'oli mu suuti ate ono kyaliwo ugamba otya ndikiriya wangi tategeera talina magezi kwegamba oze na kintu yezzolo anti soko otoyanjuli amannya nze Sali George William naye aga stage nze Zolo MC Damage okuva mu Zolo family MC Damage mwembi buli wa MC era nange embe yanjulire nga kinkoze bulungi kakati mbali njagala tufuneko we tutuula tulabe ate ekigenda maaso nga lwaki nkunoonyeza kale buterevu wonders just mwebale nnyo ku subscribinga mwebale ku likinga ate ne tuba tulya nkozi nina ba MC kati ekyolese bakiyita batya guno munanansi mu luzungu baguyita kansubye nange mundeetedde ate watutumye ewange obadde ojja tukubidde essimu papadi nzize nnoonya ggwe wasubscribinze nina subscribinze kati ku mpewo eno lwaki onywa soda muganda wange mwenye mugabira empewo nze nyina bbugumu gundi ebinyebwa tewabiguze kale abatulaba paati 2 yafuuse paati 2 abantu babanjiza paati 2 yalya teyalya naye bw'obanga wafollowinze emboozi eno neggwayo bulungi ey'omukulo papadi engeri gye yawonamu omusajja omuseyazi olina okuba nga wategedde emboozi eno gyeggwera oba tewagirabye vidiyo edda ku eno ddayo emabega ogirabe bulungi nnyo naye nga mbaniriza ndi ne General Papadi Bowa Biba Salongo bawa Nalongo Abiba ate eno side yeno ndine MC Damage Zolo family kati simanyi oba emboozi eri wano wangi omukazi gwe yakalekawo talina makooyo kati simanyi emboozi egenda okufubutuka wano eva mu Damage ate omusajja ono Professor Chikonwa omukenkufu Zolo family tulumbiddwa bannaaye naye nga ekikunoonyeseza Papadi badde bagenda kusanga wekka naye ekirungi nkusanzeewo ne bavubuka bannaffe simanyi oba Bazulu oba si Bazulu naye waliwo abavubuka abaavuddeyo ne balumba omusumba omu wabiwuliddeko Kayanja ngambye waliwo abavubuka ekikulu yagala nnyo okulumba waliwo abavubuka baavuddeyo nabagamba luli nti ebisiyaga biri mu gavumenti biri mu makanisa biri mu mizikiti biri mu kyaki biri buli wamu waliwo we bitali tebiri mu ssabo tebiriyo bajjajja tebakkiriziganya n'ebyo kubanga mu masinzizo gye biri lwa nsonga ne mu bayibuli mwekiri Katonda yasaanyaawo ensi Sodoma ne Gomora yagisaanyaawo lwa bintu ebyo naye nze mukulaba okwange abavubuka abo ebigambo bye bayogedde ndabanga ebyabuzeemu ndabanga abasasuddwa abaana babadde n'obulumi ku mutima gundi kubuulira muganda wange sayimo mulekerawo okugira okuzibiikiriza abantu abo bavunaanibwe ngana akavidiyo ako akalabye kavidiyo nakalabye naye nyina obusungu Papadi oyo gula bakyali wange tuwangadde ffenna naye nyina obusungu ensonga egi si mwenkanya tayagaliza $25,000,000 gwe $25,000,000 zakulumye wadde kati ate onanzeza ku $25,000,000 Papadi omusajja lwaki tewamutwala
kitegere kyategeeza milioni 25 ze wagaana. Omusajja yali ayagala byakabi. Oli bulungi nnyo. Omusajja olina namba ye. Musiru tewawuliriza gundi. Nakapapula nakayulizaawo nsala kwesembereza. Akakoline kati gwe obeera gwe wandi wadde ogenda. Saimu. Soka tuve mu byobwazolo. Kikyategeeza. Akubuuza kikyotegeeza. Gwe oba gwe oliibwa. Singa papadi. Omanyi kati engombe eriwo olya. Papadi yakwata ssente ezo. Singa ali ebinyeebwa ebyo. Eyo mbeera nnungi. Ebinyeebwa ku musajja bakubiriza nnyo okulya ekinyeebwa. Okimanyi ekyo kyamisana kya papadi? Papadi. Oli kulanki? Dasebo nze. Nga bakumanyi nnyo. Nedda sebo nkola mugonga biba anaatera okudda naalongo wange. Naalongo anaatera okudda yana. Ama muganda. Abavubuka bano wabalabye? Nabalabye. Wabulaye bulungi. Nabulabye. Gwe kiki oboogerako? Balumba oba? Mu nsonga eno tetulina kwekoma. Ekyatufuula bannabitone nti oluusi tuli ddoboozi eri abantu abatasobola kukola ki kulituusa mu bantu naye nga mu mazima amatuufu gavumenti nayo emanyi amazima. Simon nze ngenda kukubuulira kino nze Profesa Kikonwa Omukenkufu kebeere palamenti soko lindeko omusajja nakwata n'akusiyaga 218 novaayo 223 obeera nimwe amagezi oba oyagala kutta linnya lya muntu. Kikona tanaba nakwongerako abaana babadde mu bulumi bwa kiralo nti batiisibwa omusajja ayina emmundu kati saa zino kyogamba mbu teri abatiisatiisa oba emmundu zavuddeyo nti luli byalibadde babikwese kati bivuddeyo. Profesa Kikono obadde ogamba otya wanoonyereza nze nga Profesa mu mazima amatuufu General Papadi Saimo Honorable Damage Doti ekisiyaga we kyatuuka mu ggwanga Uganda sijja kwogerera Africa yonna kuba sigitambulanga but Uganda yo njimanyi era njitegeera. Ekisiyaga we kyatuuka mu Uganda abantu bangi ab'amaanyi n'okusinga bewalabye mu vidiyo ezo oba bewawulidde abali mu muzoogo ate nga nkakasa nti okugujjawo obudde buno kizibu kuba kebere palamenti yennyini nga palamenti weba n'agamba nti okulonda kwakutiikinga n'oteeka mu kabox ojja kulaba nga ababiwagidde baki bangi. Nkulayiridde sitya gwe nti Allah yantonda singa bagezaako ne bagamba nti ekisiyaga palamenti etteeka lyonna erijja kikirizibwe oba kigaanibwe naye nga kutiikinga ne bateeka mu kabox abangi bagenda kujja bakiwagira nti kikole ki kuba abantu bangi ab'amaanyi abanene abagagga ab'ebitiibwa abali mu muzoogo kati bw'olaba bo bagulimu ate olwo gwe walabye mu kavidiyo ye yaani. Okimanyi abawalana pasitoro be basinga obungi abaagala okumulaba nga asikidde ddala ku ttaka. Bino mpalana naawe Papadi mirundi emeka nga bagamba pasito oyo mbu asiyaga abaana nati kyegamba nti nze mbiwulira naye abaana bayogedde ekintu nange nenkyetegereza buli avaayo n'akyogerako agwa eddalu oba n'afa kati bo bagenda agwa eddalu basazeewo ensi emanyi amazima bewaddeyo kufiirira Uganda nga omuzungu Yesu bwe yafiiririra abazungu kati nga gwe wavuddeyo nogaa nti wagaana milioni 24 nga olaba nti Zolo agamba si kituufu eriyo era akantu akagamba mbu ono bamuwaayiriza. Ensonga bbiri zaawukana kyokka ziri ku kintu eki ekisookera ddala tetusobola kumanya kubanga bintu ebyo bwe banga si byakuwaayiriza bigende mu kooti bakola investigation emala naye kyonna kyekiri bwabanga yabalya ebisiyaga nga kyabogera bakikakasa nti yabalya ebisiyaga ffe nga Zolo family kuba tetwali tukwatagana na General Papadi n'abantu bonna abatulaba nga tuwagira ebisiyaga tetuwagira nko bisiyaga tugenda kubeera abaavu bwe kiba kyakutuma passport za kufuluma bweru njogedde mu kamera ng'ensenda bajja zituma tetugenda fuluma
bweru lwa bisiyaga era tubivumirira ddala era omusumba oyo ayinza nno okuba nga tunenya omu yekka naye nga bonna abasumba bonna bakola ki nga tutunuulidde omuntu omu bannange naye nga babiriira ddala naye babanga babirya nga n'abavaayo bagamba nti babalya bano bakole okunyunyizibwa okumala babakwate nga bwe kiri nti wano ffe tukyakutta akati mu kulwanyisa ebisiyaga kuba ne palamenti yavaayo omuwendo ne gujja nti tetubyagalira ddala gavumenti oba palamenti eyimire n'abavubuka abo nga bwe tulinda gundi pulezidenti okussaako omukono okuteeka eryo abantu abo tubakangavulire ddala waliwo yabadde ambooza nti oke abavubuka baali bazinyi batulageyo kakiripu kamu nga bali mu kuzina mu kyaki omwo oba oli omu yagambye bamukolera concert batulage concert yeeyo mbu pasita yamusponsalinga concert yeeyo waliwo kwaba abavubuka ayinza ovaayo n'aleeta okakafu obwo sijja kukigalantingako nnyo naye engeri gye baadde boogeramu baadde balaga nti balina obulumi era bakakasa okiwulira bino mbitwalaka naawe toze bimalirawo wano papadi ndowooza olengedde nti embeera mbi engeri wootereka ebinye 25 yazigaana n'atwala 5 munfuni namba y'omusajja oyo akwapula yagambe yakayoza nze waliwo omuniga yaŋŋambye ate kyali ewange muleke amaleyo yaŋŋambye kimugasa ki okuuma ekitundu ekyo nga mwavu yagambye atya yaŋŋambye mwavu ekitundu ekyo atambula nakyo nga kiwunya buwunya nekimugasa ekyo kikuuma natambula nakyo nga bwakyambaza panti nga kiwunya nga mwavu papadi okimanyi bannangidde accident ne bagamba singa nafa accident ndowooza woolengera embeera abantu bali bubi kati kyenvudde nkugamba nti omuntu kimwanguyira nnyo okukwata abavubuka babiri n'abateeka mu miliyoni 6 n'agamba genda oyogere ku papadi mbu kino nekino so nze abavubuka abo interview yaabwe nagirabamu ebituli why now obulumi buvuddeyo leero buvuddeyo kati nga palamenti ati kati bafunye obuvumu nti bafunye obwogerero oluvannyuma lw'okuba nti abantu bangi bakyogerako kati obulumi buli bazzeyo kubuusa bantu bavuddeyo babuusa abantu nti gye bali wakyamu Saimo waliwo n'ekintu ekira kyetubuusa amaaso nti abantu bangi kituufu nga bwe twogedde babikola ki naye nga tetunnaba kutunuulira bali ebyaddala ne Jeno Papadi ono teyatubuulidde oba papadi mumuveeko oba yaziri papadi tugenda kufuna paati 2 weri maybe tujja bafuna oddemu otuwulire bulungi annyonnyole eggwanga ekyatunyonnyole bazikuwa biseera ti mu covid kubanze mu covid ne bali mpadde nkaaga ebyaddala omuyaayi nandimuwadde ekyalo mu covid kakati byenkugamba byadda nkugambye byadda eri enamba y'essimu wayuza yaki kubanga yali ijja kunkema musajja wunaga ogitereka booti nali nja kufuuka omuntu asupportinga ebisiyaga Papadi kankubuuze oli muganda oli musiraamu kati kyonna nayagala kuddemu ki musiru kati omuganda n'omusiraamu nedda asooka nziremu twajjiddwa kakati ali twajjiddwa muddemu nti oli muganda nze ndi musajja musamize omuganda ndi musajja muganda omusamize oli musamize ate wagambye nzikiriza mu buwangwa na nnono ku nsonga nze engeri gy'oyagala ennyo ebintu by'abazungu siina oyo Papadi olaba ayagala ebintu by'abazungu era nze ne muteeka eryo mbeera naye nga kikonwa byabazungu kibinjagala byabazungu oli musajja ayagala ennyo ebyabazungu bikya oyambadde engatto z'abazungu embugo z'abazungu alina akasiisira ewaka ayagala nnyo ebintu by'abazungu Papadi alina ekyoto musajja wa byabuwangwa naye nga mazima amatuufu
Sagala nnyo ku blaminga pastor kutanishinga linnya lya muntu. Ekituufu mu Uganda ekitasoboka mu nsi endala Uganda kikola ki? Kisobola okuba nga 21 50-50 either nga baguze abaana obanga byaddala biri 50-50 naye nga okumanya kikono bino bize byogerwa okuva edda nti Kayanja bwabanga yaze nga yeetegese yandigaye bannaye ne ka video yako mukalaba twali ku stage nga tukola ki nga tuzina naye tewali proof eraga mbu bali baddeko ne mu church ya pastor ate banabireeta ddi ate n'ekirala kye neeraliikiriddemu nti etteeka lyo okwogera njwanjwa bakiyita batya mu Luganda eryakalebulyanjwanjwa nti baaliggyewo naye singa bali mu kkomera era kyemmanye kisobola okuyamba pastor obudde buno kuba pastor musajja w'amaanyi wa kitiibwa tumulabirako ensi yonna emulabirako pastor kisobola okuyamba no azin ng'ensi pastor kigenda okuyamba kiri ekintu kimu nga nze professor Kikono amagezi genkuwa kola ekintu eki pastor yes pastor amagezi genkuwa ku kintu kino kinene si kitono nga woolowooza nze nga professor Kikono amagezi genkuwa sirwana naye naye mugamba muwa magezi vaayo mu bwangu obw'ekitalo otereeze ku kino ekigenda mu maaso ayogera ekituufu wayogera nti nze nga pastor nakikola tumanye wawaagwa wanayogera nti saakikola n'obujulizi era abukole ki so pastor nze ge magezi genkuwa vaayo mu bwangu oleete obujulizi otherwise kino ekintu kinene nnyo kyembuuza pastor nga gwe omuntu ayina amaanyi ga Mukama nga mugamba nti Yesu ye musirikale wammwe emmundu yaki akola emmundu yaki pastor basinga bonna balina emmundu bonna abasinga mu Uganda Bugembe nga tagirina bonna abasinga baba pastor Bugembe talina abakumi balina n'amamu pastor Bugembe talina mmundu omanyi watuukayo mu office Bugembe kyali wange nnyo lwakuba nti kale simusisinkanangako maaso ku maaso naye nga Bugembe kyali wange nnyo era mwagala nnyo ndoza mu bapasita wano talina mundu kubanga bakyali bange bangi abagendayo mu ofiisi eyo bakolagana naye ali pure ye pasita nze gwe mmanyi ali pure wano mu Uganda Bugembe oyo siri mulokole era pasita Bugembe nsiri mulokole era tonsuubira okulokoka naye ng'ate bw'ompise mu kkanisa yo nsobola okujja ng'omusamize era nzijira mu mbugo zange bulungi pastor Bugembe akkiriza buli omu ne mama Fiina mwennyini yagendayo mu kyalo nange pastor Bugembe mpita bwampita nja kugendayo naye pastor Bugembe omulaba ali pure musajja oyo waddembe nnyo era ndooza omulaba nze pastor Bugembe mpasita ndooza gwenda bakuva dda tayiri mu ntalo z'abagundi waliwo ne pastor yamukyokoozaako kko gundi Bujingo yasirika busirisi yasirika pastor gundi oyo mugezi nnyo Bugembe oyo musajja ali principled nnyo tosabanga kimu mugambe pastor mpitanga omusamize era kujja mu church n'embugo zange sikinaamu buzibu kade ekyobusamize oyongerako kyaki kati buli omu alina kugenda nga yeetimbye eddiini naye ekituufu pasita bwe mmala okugendako ewuwe nange njagala muyite kajjeko mu mbuga yange ajja akume ku amazolo amando emmundu yaki ng'olina Yesu musirikale gwe mugamba kabaka w'eggye kukuuma ate kati omuntu omulokole bagamba Katonda ayamba yeeyambye kyogamba Katonda naye Katonda alina emmundu Katonda alina emmundu atugambe abantu balina ebintu byabwe emabega naawe balina ebirala balina ebirala batubuzaabuza abatunda amabaafu ajja n'agikuba ku ttaka bwepwa neebaluka n'ali eri omutima gukola ki naye omusajja abeera ku kkubo ng'abuulira enjiri n'agamba siina kyentya era teri kinkanga nga Yesu waali omwana oli muva emabega n'akuba ebbaafu toddamu kumulabako kati awo nange nfuna okubuuza okkiriza abaana abasajja bye boogera ekitwabuza emitwe buli omu kutegeera nga bw'ategeera kati gwe mbwazzolo obwo
muleke obwedda ayogera asirisa abawulira amatuwulire abavubuka bano ne pasita bafaaki ekitwawuza emitwe nkizeemu buli omu kwetegeerera oba oli abo abavubuka abo kyebakola nabo mitwe gyabwe gyegikola ki gyegibetegeerera lisera kulumba papadi kuba yembeera yenzimanyi ennaku emukola ki emuyonka atulisiza ebinyeebwa obiraba mu kamera kino ekyemisana papadi kyatugabudde sanze tulya n'atwongera ebinyeebwa moze wa kamera atuwadde ebyerera tugulidde soda emu abantu basatu moze sebo abasajja wakyo bagulidde soda emu kamera naye ebintu bino byonna mubiraba bannange mukkirize tosobola kujjawo mbeera eno yonna ng'obwavu bungi ekisookera ddala saawa zino bwe tuli ba comedian tuli mu industry eya art esanyusa abantu segera sayimo naawe oli wano kubanga ffe motoka ogipaakinze eri ovuze n'ojja kubanga ani papadi ne bazolo ate kyetukola kigenda kutambula kiyambe n'omulala nebyo byonna bw'obigatta birotetinga nga bize mu mbeera nti bwavu ojja kugamba nti okusinga biyinza okutambulira nnyo bano ba artist baserebu ate nga tukiwakanya bijja kutambuliramu bitya kati nze nyiza okubeera olwaliro nga nyina show nga 3 tetugenda okukola naye nga sigenda kuwezaako miliyoni 2 okitegeera nga ngenda vuga amafuta ga mitwalo 5 nkufune akakadde kamu okitegeera kati nja kusanga omusajja nga agaba miliyoni 25 ambikule eddakiika 10 otyo ndaba gy'olaga ebintu bino nno tubyogera naye mwe mulowooza byakusaaga abaana bagenda kubalya kuba wali abaana abaswagolinga ne talent eno gye mulaba amasimu agankubirwa essaawa eno buli omu ansaba nnamba ya simu bambuza akapapula nayuza kaaki ate nga Saimo ate nga abankubira basajja ate nga era Saimo tukkirize tukole conclusion nti ffenna twogerera wano omanyiwo oba tonnatuuka ku kintu kyangu okukizalawa osobola ozalawo emmotoka y'omusajja oli nti ayo sigivuga olw'okuba togikola ki togirina ebyaddala ffe Uganda yonna abavubuka nsobola okumanya entegeera yaabwe ebitundu nga 9 ku 10 teri gwosobola ku bwavu obuliwo batugoba mu manyumba abaana baffe tebasoma bakazi baffe badduse babatututteko okitegeera nze tosobola kuva eri nga ndi mukatubagalo wekati Saimo mukatubagiro wekati nonkuba miliyoni za Uganda 5 nongamba eddakiika ameka okitegeera 3 bwegati 5 millions nga nsobola okumala ebizibu byange Saimo nga omanyi kye bagamba nti ntazaafia okufa kumu n'okuzaalibwa ku ki nkuwa eddakiika z'oyagala nompa ssente zange ngenda ne mmaliriza ebizibu asaba nga tewali alabye nga teri alabye ate sinze nzekka ne damage wuuyo asobola omusajja wuno yakigaana badde nsaba mali point yange eno kubanga begenda okuchalenjinga papadi bangi okitegeera buli ssente lwe zibeera nga ntono ezo oba eno gye tuli oba ebweru kati watifu nga abo abaana bakkiriziganya ne pasita naye wano mu byensasula ne bikyuka tunamanyirawa kuba Saimo ojja kujja oŋŋambe ngenda kukubikula buutu nkwe miliyoni 6 omala ogibikulako eddakiika 10 ogikowa ogamba nkyusizaamu teri kiriya kankuwe miliyoni 10 kitegeera singa 6 zibadde ombale sigenda kubyasa okitegeera mbyasiza kubanga naawe endagaano Saimo ekoze eki ekyuse n'abantu bano betugenda okulaba bagenda okuvaayangayo buli kamera nti nze bankute babindidde entegeeregana mu byesente genda kuvanga ekyuse bukyusi ne waliyo bagenda okumaliriza ddala complete bamugenda nti ngenda kubikula botu nkwe miliyoni 8 nti ye bamubikule asirike ekyana kye nga kikola ki era bangi nnyo so bapromota abatutegeka abatuwa ku ssente oba kyetagisa gavumenti kusala ku misolo egino gye babinika bapromota n'ebifo betukoleramu bwe muba nga muyanga musaze okuyamba industry nagoba bisiyaga mu Uganda mu kikole bwe mutyo gavumenti ejjewo omusolo gwe mubinika bapromota
oba oli awo nabo bajja kutuwa ku ssente kubanga ekisinga okutta abayimbi bafano mu bubenje kudduka nga agoba show okitegeera Papa Di tumujja eri ng'alina show leero agenda kukola wano video ate adduke alina show endala kitegeeza tugenda kulashinga okitegeera gavumenti etutaase kulya bisiyaga etutaase ejjewo omusolo gw'ebinika ba promota n'ebifo ebisigadde omusolo gwetekamu oba artist bano guveewo nze ndowooza nti ejja kuba step ku bisiyaga bino okubikendeeza ko ne otherwise bagenda balya nze nange kennyini njogera wano singa oli ajja milioni 25 mu covid bazikuwa before covid byegamba bya 2017 nga covid tanaba kulowoozebwako Papa Di ogenda kumpa sente mmeka kusozi ogenda okukola ekyenene nyogenda kungamba kankuwa amafuta ate amafuta ogabalire eno sina at industry yokka kagabeere mu masomero era amasomero agasinga okubeera mu emizeejo gego gowulira nti gayina basaries nyingi okitegeera beerimbika mu kuyamba abaana baffe kubanga tetulina okitegeera lwaki nti ekindeetedde okunyambira omwana sirina lwaki sirina yes naye ekinfudde okubanga sirina yembeera embi eri mu ggwanga so nze ŋŋamba embeera we naaba tennakyuka mu ggwanga lyaffe ekisiyaga kikyakyuma kigenda kutandika kuva nju ku nju batukonkone tugabe ebyalo tugaggawale twewererera abaana twekolere ebyaffe byonna tukole byonna bye twagala nze kale nga tumaliriza ensonga y'abavubuka nze nganze Saalongo lukyamuzi Lubereeto muzukulu w'emisambo ya Lubaale Mizimu n'Amayembe era promota w'omuyimbire ekyo bawana alonga abiba nambalirwa Bizuse de Politi ndayira mu baana bange nga bwe ndayidde mu balongo ngenda kufa obwavu bwe mbanga sente ndizijja mu bisiyaga mukama tazimpa ezo mukama omutonzi nanyine buyinza ezo tazimpa sigenda kulya sente ya kisiyaga mbabuulira amazima gennyini kandi kukubo kabangobe wensula sigenda kulya kisiyaga muganda wange ekyo kyo njogera mu maaso ga kamera sigenda kukikolera siri kikola kanfu obwavu ensonga y'abaana abo nze nabalabe balina obulumi naye nga bw'ogambyemu nti batwongere okutuleetera ddala obujulizi twongere okukakasa nti nebize byogerwa ku pasito oyo bibaddenga bituufu ebize byogerwa ku pasito oyo bibaddenga bituufu bajje batuwa obujulizi obwaddala baveeyo nga bakute ekitabo kya bayibuli ne balayira simanyi bayibuli naye tebagibikudde kayinza okuba kabadde kasawo nga mulimu birala naye kitsoke kale bwe kiba kyadde ekitabo kitukuvu mpulira mu kitabo kitukuvu noba kitukuvu oli ebitabo ebitukuvu simanyi naye nze jembe lyange watya nga babadde balimba naye obulumi bwe babaddemu Papa Di yangu yokusala musango balina obulumi abaana abo bwe baba nga babadde balimba gw'ogamba nti batuufu nze ndaba nga abaana batuufu abo ensonga y'abaana katono nnyo nange saagala ggwanga ligambe nti mpabye okitegeera siwagira kisiyaga naye olw'embeera eri mu ggwanga obwavu obufumbekedde naye oyo agamba nti takiwagira ali eyo ku kyalo kyammwe ng'aga nti sikiwagira takiwagira lwa nsonga nti tannafuna amuleetera kasente naye ku mbeera eriwo singa anaafuna amuleetera akasente ojja kulaba nga naye endowooza ekoze eki ng'ekyuse sente zisomulule kiri kyemugambye nti bakendeeze emisolo bakole biki byonna ebintu ebyo bibaze batuzizikazizika byonna byonna babijjewo emirimu gye tukola egibadde givaamu akasente tufuna gavumenti esomulule sente lwegenda okumalawo omuze gw'ebisiyaga naye waliwo abantu abatalina mutima nga gwange nga kikonwa nga ddame bwe boogedde waliyo abantu abatalina looya nge naye ku nsonga y'abaana nze nga we nagambye nti ndi 50-50 either abaana basobola okuba nga balimba kuba kisoboka tekisoboka ate era basobola okuba nga tebalimba okitegeera era nakyo kisoboka amawulire gazze gafuluma okuva emabega nze nze biwulira yes naye
nze Professor Kikonwa omukenkufu nkulaba okwange omuganda agamba kubanze ni musajja muganda omuganda agamba emimwe emingi we gisonze wekyabikira so bwe kiba kize kyogerwako okuva emabiga omuntu atali omu abatali 10 abatali 7 lwakuba nti era bunda akyogera ku lumutadda bagweddalu era kati nera kyovola nange sikimazeeyo saagala kuba ekimu ku ebyo byoyogera toyagala kugwa ddalu ekimu ku ebyo byoyogera nze sisobola kugwa ddalu olwokubanga njogedde ku Kayanja kale ndi musamize kale Zolo ebigambo amma ebisembayo ku nsonga eyo tugende ku nsonga ebigambo byange abatulaba simanyi lwaki lunaku luno lulina okuba nga lwanjawulo papadi kwa tuli wano byaffe oba sayima abazunga biki laba twagwako tugenda mu video kyaffe kukikola tukimale ne katulukole nga lwanjawulo lunaku luno sayima oba tunoonya naye ebigambo by'abaana abo nze sisalira muntu era ne kote salira muntu mpaka nga omuntu oyo obujulizi bukoze eki buvuddeyo kyemmanyi eggwanga liwulira bannamateeka bawulira n'abavunaanyizibwa ku kujjayo obujulizi bakola ki Simon bawulira n'omusumba yennyini wabanga yakikola manyi ali mu kufiringa giyute kati gyali okitegeera ffenna tulaba wano naye waliwo alaba muki mu mitima gyaffe bw'abanga yakikola ensi ekimubalire ne be baakikola bantu bakulu era baasoka kukkaanya kubanga tebasobola kukwata leero n'ovaayo mu myaka si mulundi gumu seebiri abanyonyodde nti oluvannyuma lw'ensi okutandika okwogera ku bintu ebyo abaana baagumye nga bakimanyi balina obwewolerezo omwana yavuddeyo yagana nali njagala kunkolera konsati nedda si bwe yagambye oluvannyuma lw'okumala okumukwata ne bamukozesa emirundi emingi yamala n'amukolera ne konsati era yali anyumirwa apadi ebintu byo amma tumalirize papadi alina obusungu kuba miliyoni 25 zakola ki zagenda kugira kubuzaabuza bantu eso zonna zigaana saate mbaga misirizidde miliyoni 25 zive atogenda papadi togenda tukyalina ensonga ey'okwogerako so omusajja muleka amalirize ebisiyaga ngaffe bazolo family papadi nze ndowooza ngaffe kyokka artist abali bonna simanyi naye nze ndowooza ngaffe ngaffe tuli kwalaali agakatonda mu ggulu siwagira nko kisiyaga n'omuntu akirya mmwenyenyala omulaba kale banaye abatulaba zino ndowooza z'abasajja bano nga obalaba bano buli omu olina endowoozayo olina eyiyo gwe endowooza gy'olowooza giteekaawo mu comment tugenda kuba tugisoma ate tugitegeere naye zino ndowooza z'abasajja bano yalya teyalya bw'oba owulira nga kikuyisizza bubi nga bolina kye boogedde ekikyamu genda wansi awo commentinga enamba zaffe z'essimu kweziri tukubire ogambe nti papadi wano yayogeddemu bubi oba zolo oba ono yayogeddemu bubi naye for now ngenda kusiibulira wano mubeere bulungi ate era mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.